ng'abasomesa bakuza olunaku lwabwe olunaku lw'eggulo Pulezidenti Yoweri Museveni yakangudde ku ddoboozi nti balekerawo okumutiisatiisa n'okumussa ku bunkenke bw'okubongeza omusaala. Museveni yagambye agenda kwongeza abasomesa ba sayansi bokka kubanga ye alaba omusaala gujja kusikiriza abayizi okusoma obusomesa buno ate n'abasomesa kijja kubongera amaanyi abayizi bayite amasomo gano bulungi. Like when we are talking about the government scientists, they are not many, they are very few. I think altogether they are like, so we can pay them well, they do this crucial work for us well, the economy goes up, then we all join. Obudde buno omusomesa wa primary afuna emitwalo 5 ate abasomesa ba secondary abalina degree bw'aba asomesa amasomo ga arts afuna emitwalo 93, owa science afuna kadde kamu n'emitwalo 21, omusomesa alina diploma ng'asomesa science afuna emitwalo 93 okwenkanankana n'owa degree asomesa amasomo ga arts. Singa ebigambo bya Pulezidenti Museveni bituukirira abasomesa ba science ne bongezebwa omusaala abalina degree bakuva ku musaala ogw'akakadde akamu n'emitwalo 2 badde ku bukadde 4. Filbert Baguma ssentebe w'ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga Kiyunatu yalagiddewo okutya nti kino kigenda kusosola mu basomesa n'okumalamu abalala amaanyi ate ng'amasomo ga sayansi tegasobola kwetengerera awatali malala. Basing on the principle of equity and fairness, all those with the same qualifications should ideally earn within the same salary scale. This is clearly stipulated in the National Teachers Policy as approved by Cabinet. Benedict Sazi, omukulu w'essomero lya St. Charles Lwanga e Kasubi, alaze okutya nti amasomero g'obwannannyini ate nga ge gawaniridde ebyenjigiriza ku mutendero gwa secondary gajja kubulwa abasomesa aba sayansi nga bonna baagala kuddukira mu gavumenti ewali omusaala omusava. Abasomesa betulina abatono aba sciences bagenda kuddukira mu gavumenti ate era mu masomero gaffe aga private batutaddeko akakwakulizo nti tulina kwongeza fees. Katoyongeza fees onayongeza otyo omusaala gw'omusomesa wa science. Ye Patrick Kaboyo omuwi w'amagezi mu kitongole ekirwanira ebyenjigiriza ki Education Advocacy Network alaze okutya nti ensonga eno egenda kuleeta obukuubagano n'okwawulamu abaana n'ebyana ate n'okuteekawo omuwaatwa wakati w'abasomesa abo n'abakulu b'amasomero kubanga nabo bagenda kuba abasinga omusaala. Kwegamba nti bano be baana ate bino bye byana kijja kuleeta psychological torture, kirete obukyayi mu profession, kirete okwawulayawula. Ababiri bakkaanya nti omusaala omunene gwetaagisa mu basomesa naye kisuula abayizi amasomo ga sayansi okusinga bikozesebwa mu gavumenti abayizi tebabirina ate mu g'obwannannyini bya buseere olw'omusolo ogwabiteekebwako. Kiva okusooka ku busobozi bw'omwana mu mutwe era ne kiva ku byeta essomero ebikola ebintu bye birina nga laboratories. Amasomero agasinga tegalina laboratories, tegalina bikozesebwa naddala mu private schools kubanga byateekebwako omusolo omuyitirivu. Naye omwana ojja mubuuza Bunsen burner nga tagirabangako agiraba ku kibuuzo. Omwana nti agenda kukola kibuuzo kya siniya 6 oba siniya 4 ate n'omwambushinga nti omuwa practicals. Oluusi practicals zakoze abadde mu ssomero naye nga chemicals eziri mu masomero nga za expiringa dda. Bawadde omukulembeze w'eggwanga amagezi okuwuliriza abakugu okuva mu byenjigiriza naddala akabi akagenda okuva mu nsonga y'okwongeza abasomesa ba sayansi bokka omusaala okwewala okubabuuza lwaki olwatta omwami baalumanya ne batayogera. Manyi nti alina abalimba bangi nnyo abamuli ku lusegere oluusi bamubuulira n'ebintu ebyokumutomeza ebitamuyamba oba ebitayamba sekita. Kino kiyinza okuba omukulu yakyogedde mu bukambwe olw'ebyobufuzi oba oli awo nga n'ebigendererwa bye birala nenze ndowooza yandibadde afaayo nnyo okulaba nti abasomesa bafuna omusaala ogw'ekyenkanyi. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Bwebale Carlton Scovia Nakamya nga tukyali